Omukulembeze w'ekibiina kya Democratic Party era minisita wa ssemateeka n'essiga Nobert Mao agugumbudde nnyo abakulembeze abatandise okukunga bannakibiina kya DP okuzira okulonda okujja, alabudde nti abanaasigalira emabega tebejjusa tikubanga DP egenda mu maaso. Nobert Mao wayogeredde bino nga waliwo bannakibiina abatandise okuwakanya ebimu ku bigenda mu maaso omuli n'okuduumuula emiwendo gy'ensimbi egirina okusasulwa abaagala okuvuganya ku bifo eby'enjawulo nga bagamba nti okuduumuula emiwendo egyo kigendereddemu okubalemesa okwesimbawo. Nobert Mao asinzidde mu lukungaana lwa bannamawulire ku kitebe kya DP mu Kampala n'ategeeza nti omuntu yenna anaazira akalulu k'ekibiina y'amanyi DP ebyo bigenda kuba tebigikwatako. Kasita obudde obusigaddewo babuyina. Edda twayinanga abantu abazira emmere tekijja tugaana kulya, tujja genda maaso kasita tubayise kuva mwaka guyise tubakoowoola, naye nga njagala kugumya banna DP tuyimiridde kati mu registration process tuli ku bitundu 8 ku 10, so tetujja kulemera kuwakaliga obawa tulina okutunuulira Uganda yonna, tetujja kuwuliriza. Omanyi waliwo abazimbulukuse ebintu, wawulira ku Sinotrax 6 ez'amayinja tugambe nti tupaakinze tulinze, tobanga owulira muli nti oyagala ekibiina kyo weewandiisa. Mu ngeri y'emu minisita Nobert Mao agugumbudde nnyo abakulembeze be bamulonda nabo baalumiriza nti batandise okuva ku ssemateeka w'ekibiina nga bakisiiga enziro. Agambye nti bano nabo ssemateeka w'ekibiina agenda kubakolako. Omulimu ogwokusatu gwe gw'okuwabula bakulembeze bannange. Ekigambo chief executive kitegeeza tutuula mu lukiiko lumu naye chief executive abeera wagguluko, nga bw'obeera ne babishop n'obeera ne archbishop. Naye nga archbishop naye father, tewali sakramento endala yonna ti ate waliwo sakramento ya bishop. Obwo obukulembeze. N'olwekyo bakulembeze bano bonna twalondeba nabo, naye ssemateeka wa DP ampa obuvunaanyizibwa okulaba nga tebava ku mulamwa, balina okutambuza emirimu gyabwe nga tebava ku constitution. Tulina ebizibu bingi mu grassroots, tulina n'abantu abeerabidde constitution byeragira ate bakulembeza byabufuzi oba weewaawo kukaayanira enkasi ate nga tuli mayengo. Tebamanyi nti eryato we litubira ffenna tujja kufa. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa. Ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyakukyusibwako Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga. Va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe ekyengera opposite Orange City essimu 0704 80 1905. Kimenya mateeka omugoba w'ekidduka okukuba engombe mu kkuumiro ly'ebisolo nga munnamateeka Dr. Kagezi Kasozi Nathan Bwannyonnyola. Kimenya mateeka omuntu yenna okugenda mu National Park erimu ebisolo n'amala gatandika okuba ngombe za mmotoka ng'ali mu park, tokkirizibwa ligikozesa engombe ng'oyingidde mu paaka, era kasita okikola oba ozizza omusango osobola okusasulizibwa engassi oba n'okuwolebwa obutaddamu kulinnya mu paaka. Disitulikiti y'e Wakiso egabidde amasomero obupipa 50 okuteekamu amazzi okunaaba mu ngalo mu kaweefube w'okutumbula obuyonjo mu masomero ng'abayizi n'abasomesa basooka kunaaba mu ngalo nga tebanaba kuyingira mu bibiina. Disitulikiti y'e Wakiso ekolaganye n'ekitongole ekidduukiriza ekya Uganda Red Cross mu nteekateeka eno era balifudde etteeka era nga kyabuwaze buli ssomero okubeerawo n'akapipa saako sanitayiza abayizi okunaaba mu ngalo. Akulira ebyemirimu n'abakozi ku disitulikiti y'e Wakiso Alfred Malinga avumiridde nnyo amasomero agamu agalagajjalidde nnyo ensonga y'endwadde naddala ekirwadde kya mpox ne Ebola ate nga waliwo amasomero agasangiddwa nga galimu abayizi abalina obulwadde obwo. Akulira ebyobulamu mu disitulikiti eyo Dr. Emmanuel Mukisa Muwonge yeebaziza ekitongole kya Red Cross olw'okubayambako okutuukiriza enteekateeka eno gy'agambye nti egendereddemu okukuuma ebyobulamu. Nga tugezaako okulwanyisa obulwadde obwa mpox
ng'ate mu ngeri y'emu twafuna n'obulwadde bw'Ebola. Tuzze tukolagana n'abako ebitongole ebyenjawulo. Tulina ekitongole kya Red Cross kibadde naffe okuva kawaali ono lwe yatandika nga kigezaako okusaasaanya enjiri mu bantu baffe aba bulijjo basobole okutegeera nti obulwadde buno weebuli, ate mu kuva mu kutegeera nti weebuli tebulina ddagala lyawo lya kubujjanjaba, naye nga emu mu ngeri gye tuyinza okubwewalamu kwe kunaaba mu ngalo zaffe n'amazzi ne sabbuuni. Ebyo bwe kiba tekiriiwo tugenda mu maaso n'okukozesa ekirungo ekiyitibwa sanitizer. Ye akulira ebyenjigiriza mu disitulikiti y'e Wakiso Frederick Kingi Kinobe asabye amasomero agaweeredde obupipa obwo okubukozesa obulungi okutumbula ebyobuyonjo n'okulwanyisa endwadde. Abaana balina okunaaba mu ngalo ku ssomero n'okuva emmanju mu kaabuyonjo. Kano twebaza Red Cross ng'eyita mu district officer otufunira binaaba mu ngalo buno ku amasomero 50 aga primary gavumenti n'ag'obwannannyini. Mwenna abakulu b'amasomero abatwala containers ez'okunaaba mu ngalo tubeegayirira kozese ku ssomero abaana banaabe mu ngalo. Tujja kujja nga tutambula nga tugoberera yonna gye tubiweereza nga benga zikola. Abaana banaabe mu ngalo, abagenyi banaabe mu ngalo kubanga monkeypox mwali mu district mwali atambula, covid akyatambula, Ebola akyatambula. Tufube okulaba nga tunyweze ekigambo ky'okunaaba mu ngalo. Tulowooza nti bwe tunaaba mu ngalo endwadde nnyingi zijja kulekeraawo okubeera mu masomero gaffe. Obulamu bwe bugagga kutuusibwako ekitongole ky'ebyobulamu ekikubiriza buli muzadde okutwala omwana we agemebwa omusujja gw'ensiri. Mu kugema gavumenti kweteekateeka okw'omwezi gw'okuna eddagala eppya erigema omusujja gw'ensiri lye rigenda okweyambisibwanga okutaasa abaana baffe babeere n'obulamu obweyagaza. Dr. Dewo Kizito Lukyamuza agamba nti omuntu bw'alya emmere egasa omubiri kiyambako omubiri okulwanyisa endwadde. Emmere gye tulya ntugamba nti balanced diet evaamu emmere gye tuyita ezimba omubiri, emmere ewa amaanyi, emmere ewa omubiri okulwanyisa obulwadde. Emmere gye tutera okugamba nti emmere ezimba omubiri y'emmere nga etujja mu nyama, ennyanja, kawo, ebijanjaalo. Ate eri gye bagamba ezimba omubiri ewa amaanyi gwe muceere, kawunga, matooke, lumonde. Ate gye tugamba nti emmere egezaako okulwanyisa obulwadde oba okukuuma omubiri gukwatibwa bulwadde zenva endiirwa, ebintu ebyo munnyo, sukaali, ebintu bw'ebyo biyamba okuyamba omubiri obutakwatibwa bulwadde. Poliisi mu kibuga Masaka eyongedde amaanyi mu kunoonyereza ku nfa y'omukozi mu kampuni evunaanyizibwa ku kuwooza n'okusimba ebidduka mu kibuga Masaka. Ku lw'omukaaga oluwedde dereva wa kampuni eya Cam Farmers Service mu kibuga Masaka Tayebwa Dominic yakuba omukozi wa kampuni esoloza ebidduka mu kibuga Masaka Kakayire Idi omuggo ku mutwe, era ono bagenda okumuddusa mu ddwaliro e Masaka okutuukayo nga mufu. Mu lukiiko lutudde mu boardroom ya meeya, Sulaimani Kimugwe akulira kampuni eya Mayodef ngeno yesolooza omusolo gw'ebidduka era evunaanyizibwa ku kulungamya ensimba y'ebidduka ku nguudo mu kibuga Masaka. Agambye nti bakooye bannamasaka okubayisaamu amaaso nga kaakano batandise n'okutta abakozi baabwe. Tuzze ebbanga ddene nnyo nga tufuna okusoomoozebwa kw'okutulugunyizibwa nga tusolooza omusolo, okukubwa, okutumirwa oli asimbula emmotoka omwana nga amuteddeko akatikiti n'amukubisa sayidi mmira n'amukanyuga eri. Mmooka ezo tujja ntuzitwala ku poliisi netuyambako n'okutrackinga, sometimes tezidda mu kulabika. Ekyokubiri, ekibuga Masaka abantu bagaanye okutegeera nti balina okupaakinga mu mpaakinga entuufu, era ogenda okusanga nga ki disorganized. Tukubeko ne lines, tukubeko twawulemu omuntu walina okupaakinga, kubanga contractors abasooka bakola enguudo nga buddu bakola katono ne tukola ekinene, omuntu abeere mu kintu nga kinene naye basobole okuwawwe abantu abalakozesa enguudo, naye abantu bakirera mulabe. Omuvubuka eyattibwa ye Kakayire Idi ow'emyaka 25 wabula Kagwa David Kakeeto omwogezi wa kampuni ya Cam Farmers Service agambye nti ddala kituufu dereva waabwe Tayebwa Dominic yakuba Kakayire omuggo ku mutwe ng'agezaako okumulungamya wawe yalina okusimba ekidduka. Enjega yagwawo kunaku olw'omukaaga oluvannyuma lwa driver waffe okusoowagana ne mukozi wa street parking wa Mayodef. Mu butakkaanya omwo ne wabalukawo okulwanagana era ne babeera nga
bombiriri bakosebwa batwalibwa mu ddwaliro ne baweebwa obujjanjabi ebyembi omu n'afa naye essaawa eno tumanyi nti okunoonyereza kugenda mu maaso okulaba byonna nga bwe byali era alowoozebwa okuba nti yalwanagana ne kakayirole yafa poliisi emuyina era ensonga zonna ziri mu mikono gya poliisi okunoonyereza nga kugenda mu maaso naye nga tewali wotugambira nti oba waaliwo okugenderera kubanga tekwali kusolooza musolo wabula okuteeka emmotoka mu order kwe kwavaawo ababiri obutakkaanya ne balwanagana ekyo ne kivaamu ekyokufa. Omuduumizi wa poliisi mu kibuga Masaka Joseph Bakaleke asinzidde mu lukiiko n'ategeeza nti eyatta bamuyina naye nti bakyalina bangi be banoonya be bateebereza okuba nga bamuyambako. aba enforcement ba street parking mu city era mu bwangu twadduka ne tutuukayo ne tusanga nga bombi driver owa law enforcement bava musaayi bakama ba driver ne baddusa driver waabwe mu ddwaliro naffe ne tuddusa ono wa parking mu ddwaliro oluvannyuma kyagambibwa nti ono wa street parking enforcer afudde era ekyo kyetwasinzirako okukwata mwami Tayeebwa Dominic ne tumukwata nga tumuvunaana okubeera nti yaviiriddeko olyokufa kubanga be baali balwanye ku makya naye nja amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya Basafama gakutuusibwako Sedika Real Estate abatunda n'okugula ettaka ku nguudo ez'enjawulo mu Uganda yonna basangibwa ku Galuleba Building ewa Kiso essimu noti 7 noti 2 339 377 nga bali wamu ne Light High School Esseguku Katale abeegulidde erinnya mu kuyisiza waggulu abaana mu Arts ne Sciences lyadde ne boarding ery'abawala n'abalenzi saako pikipiki Honda 2025 ne 1010 SC nkola ya mu Japan empya ttuku ogifuna ku kibanja mpola erugogo opposite ne DHL oba mu Ndeeba opposite Equity Bank. Omwami wa Kabaka ow'essaza Buddu Pokino Judy Muleke atongoza olukiiko olugenda okuddukanya ttiimu y'essaza Buddu mu mpaka z'amasaza ga Buganda ez'omupiira ogw'ebigere ez'omwaka guno 2025. Olukiiko luno Pokino Judy Muleke alutongoleza ku mbuga y'essaza Buddu e Masaka n'omulanga eri abalondeddwa okuddamu okukola obutaweera Buddu yeddiza ekikopo ky'amasaza. Omuyima wa ttiimu eno ye Mirisa Microfinance Ajja Aluna Kyeyune Kasolo ate nga abawi b'amagezi ye Mukwenda eyawummula Saalongo Godfrey Mbalire n'omulangira Edward Nakibinge. Ssentebe wa ttiimu eyo asigadde nga ye Lutaya Yosefu n'omumyuka we Sala Kagolo era nga ye mukulu w'essomero lya Kimanya Primary School. Ow'emirimu egy'ekikugu ye Mujuzi Thomas Moore n'omumyuka we Kamulegeya John Paul ate ng'omuwandiisi wa ttiimu ye Kasujja John Robert n'omumyuka we Najjuko Sise. Omuwanika wa ttiimu ya Buddu asigadde nga ye Segikeni Segawa Sotia Sebastian era ng'ono yennyini hotel next mu kibuga Masaka ate ttiimu manager asigadde nga ye Zuwa Steven ow'empisa ye Muzeeyi Sebatta Yosefu Musisi n'abalala. Buddu okuwangula ekikopo kya sizoni ewedde yakuba Kyaggwe ku fayino mu kisaawe Nambole eggole mu kubwereere era ekikopo kino yakiwangula omulundi ogwokusatu nga yasooka okuwangula empaka z'amasaza mu 2016 221 ne 224. Empaka z'amasaza ez'omwaka guno okusinziira ku kalenda y'Obwakabaka zijja kutandika ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'omusanvu omwaka guno. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako M-Chad Industries abakukolera M-Chad Black Tea amajaani kawoomera ne M-Chad Muchuzi Mix akanzaali akazitoyenva bisange mu maduuka gonna essimu noti 75 noti 668 481. Wabaddewo akasiriikiriro okumala eddakiika mu ggwanga lya Myanmar okujjukira abantu 27 abaafiiriddemu musisi ow'amaanyi eyayise mu ggwanga eryo gye buvuddeko. Ku lwokutaano lwa Sabbiiti ewedde mutenza ggulu ow'amaanyi yayita mu ggwanga lya Myanmar n'atta abantu ssaako okusuula ebizimbe okwonoona entindo n'enguudo ekyaviirako emirimu okusannyalala. Amawulire gategeezezza nti n'okutuuka kati ebintu bingi bikyasaanawo naddala ebizimbe ebyanafuyizibwa mutenza ggulu. Kigambibwa nti waliwo abantu abali eyo mu nsanvu abakyawagamidde ebifunfugu wabula ab'obuyinza bategeezezza nti bikaweetiye bikyagenda mu maaso okuyiikuula ettaka okuzuula abantu abo. Kitegeerekese nti ne mu ggwanga lya Thailand waliyo abantu 21 nga nabo baafudde olwa mutenza ggulu eyayiseeko mu ggwanga eryo. Ab'obuyinza bategeezezza nti essuubi okuzuula abantu abakyali abalamu liweddewo olw'ekiseera ekiwanvu ekiyise nga banoonya abantu wabula nga tebabalabako. Bannaffe
Thank you.